Yes, nkwaniriza gwe na following nawe ya subscribing ate nonyiga kale wano ku Fadi TV ojinti nkwebaza ndi wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing nonyiga ne kale bagamba nti nkuba kyeyo yafira kunyonyi nga addayo Bulaaya after is the December holidays myaka 5 mugumu teyaleka mwana ndakwambi kutusako masaawo bagita Fadi TV jinkwebaza gwe na following nawe ya subscribing nonyiga ku kale bagita Fadi TV jwanomba na mawuli agabaga tambula okwetola eggwanga lyatu Uganda nenkwebaza nenkugamba nti otyo wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing gwe ne subscribing nga tewanyiga kade nina kusaba subscribing onyigene ko kade ankuba kyeyo myaka 5 mugumu nze kinewulisa nabanga omuvubuka nabanga omuvubuka owekifaananyi akozesa kya buvubuka bwendowooza ati yalese mwana bambi yafiridde ku nnyonyi nga ddayo mu December odindoza yo no kubagamba ye yafudde nsi nabanga omuvubuka mpazi wange ekifaananyi bakozesa kya buvubuka myaka 5 mugumu yalese mwana basinga byebuuza yi lwaki yalese mwana lwaki yazala ono mu nsi buli omuntu ateekeddwa okubanga afa azadde ono mu nsi buli muntu aba ne pulaani ze buli muntu aba n'enteekateeka ze kakati ya munnange zinyinza obutakola kyo obutakifaako nnyo gamba lwaki teyazaala biki mune bw'atyo bwe yafudde ekifaananyi dooza okirengera kiki ekifaananyi kidooza eky'emyaka emikadde ekifaananyi bakozesa kyabavubuka kati kiri kiri wali ku keesi ye kyekidooza eky'emyaka gye myaka 5 mugumu bambi yafiridde ku nnyonyi yabadde addayo e Bulaaya kitalo nnyo kisawonya abasinga bagamba nti bintu birimuko oba byaddogologo yabadde akomyewo kubanga alaba ku maama we kusa ne famire okutwalizaamu baava yafiridde ku nnyonyi bagenza otuuka gye badde balaga ng'omusajja yakaze dda era bakoze bukolokolo nga bakomya wamulambo nga bagutwala waka nga guzikibwa ono yazikidde olunaku olw'eggulo nno munnange musajja atubambi tiyayingiza mwaka gujja ogwa 2025 nabagambye nti baaba nennaku tulina okwegendereza tulina okusaba Katonda atuyambe tuyingire mu myaka tuyingire mu mwaka ogujja ogwa 2025 kubanga zino ennaku teziyitikamu zino ennaku teziyitikamu era bolaba oluyiseemu isa emikono mu maaso gambe nti mponye ise emikono mu maaso gambe nti mponye bolabo ziyiseeko zino ennaku zino simanyanga 31 bolabo ziyiseemu isabuyisa mikono mu maaso nga munnange bw'atyo bwe yafudde ekyamuse ekinategerekeka bade bagamba wabutwa baba mu obutwa nga akomewo ewaka wali abatamwagaliza mu family tewali amanyi kubanga abasawo olwana kubanga bafulumya alipoota n'okubadde omuntu yaziikiddwa olunaku olw'eggulo naye abasawo olwana kubanga bafulumya alipoota ku musajja mukulu ono kyekyamuviddeko kubanga kola kiki ekyamuviddeko kubanga afa oba oliawo yabadde alinamuko ku birwadde bye kugamba tebinnategeerekeka masiga byobedo solengera nnyina maama yoyo mutabani yakomyewo bulungi ne balya bulungi Krisimansi yabadde addayo nti ate afudde maama byamutabudde naga yi omwana wange avudde wano ng'alikkiriya nga mulamu n'agamba nti azeeyo kukola kasente kundabirira ate bagamba bati ati afudde okwo kubayita okufa akaddeko n'omuntu asobola okufa sekendi yokka emala omuntu okukutuka n'agwa wali tamula nti sekendi ntono ne sekendi emu omuntu asobola ogifiiramu nze mbagambidde wano okufa tekumanya ebisimanyanga sekendi ntono kibanga eddakiika ntono pe ate ngolaba sekendi ntono ngolaba sekendi edduka nnyo okusinga eddakiika naye omuntu asobola okugifiiramu sekendi eyo mukatikitiki naaba nga akutuse ng'afudde kitalo nnyo bambi ekyabusajja mukulu ono bagita Fadi TV ojimbeebaza namwe abanfollowinga namwe abasubscribinga ne munyiga ne kale bakyanoonyeza kiyinza okuba nga kyamuviddeko kubanga afa enyonyi gye yabadde alimu bagezaako kubanga banoonyeza balabe buzibu bwavudde ku ki enyonyi yadde muyisa bubi kiki
kiki ekyamuviddeko okubanga afa? Butwa yabaddemu n'ebirwadde bye nga byattuse, tewali amanyi. Bakyabinoonyereza, bakyagattagatta information. Bagita Faali TV. Jjukira si yasoose okuba nga afiira mu nnyonyi Munnayuganda n'omwaka ogwedde ogwa 2023 waliwo Munnayuganda era eyafiira ku nnyonyi. Ono baamusanga naye munnangi yeewunziseemu ng'omuntu boonebaka ku mutto, bagenda okumukoonako nga batuuse gye balaga ng'omuntu yafudde dda. Era naye yali musajja. Waliwo ne mwana muwala omulala yali nkuba ki nga balekera mu ggwanga oba lyali lya Canada gyali akolera, naye baatuuka Canada ku airport y'e Canada bagenda omukoonako nga yafudde dda. Balina engeri gye bafaamu babanga abeebase, bakola ki, bakizibwa luvannyuma nti baafudde dda, naye nga babanga abakoze eki, babanga ebeebase ng'omuntu woonewunzika omutwe ku mutwe gw'ennyonyi neweesigama bw'oti, bagenda okukoonako nga bafudde dda. Kubanga ebiseera engeri gye bafaamu baba balowooza nti obaolyawo beekoze kiti, obaolyawo beewunziseemukko beebaseemuko, kumbe nga baakaze dda. Muna ebyo ebitambatambula kadde kano ku mitimbagano bw'ati omusajja tubuyafudde teyalese kaana. Abasinga bagamba ni lwaki bambi teyalese kaana. Manye muno mu nsi nabagaye buli omu aba ne pulaani ze, ate si buli omuntu yateekeddwa okufa nga azadde. Muna ebyo kitalo nnyo ku sayidi eyo. Nkwebaza gwe ne yasubscribinga n'ogiga kale nti eno bagita Faali TV. Kitalo nnyo, bantu bangi bafiiranga ku nnyonyi mu bintu bitategeereka, naye nga okwo kwe bayita okufa. Bayita okufa munnaali, tukole tutya? Kubanga abanoonyerezako ebibasse nga tebitegerekeka. Obulwadde bagezaako kubunoonya tebabulaba, oba butwa tebabulaba. Byebyo munnange, mweraba.